Kanale Mugume yantuusako gw'obuliisa maanyi. Mwana muwala Sherry Gisha olunaku olwaleero avuddeyo n'abotola ekyama kye yakusika ekiwuniikiriza ennyo bannayuganda nti munnamawulire wa NBS TV gwe bayita Kanale Mugume yamutuusaako ogw'obuliisa maanyi. Mu bubaka bw'atadde ku mukutu gwe ogwa Twitter agambye bw'ati: nali nasalawo okusirika olw'okutya okunsekerera naye olunaku olwaleero munzikirize njatula amazima nsobole nange okufuna obwenkanya. Mu mwaka gwa 2018 omwana mulenzi Kanale Mugume yantuusaako ogw'obuliisa maanyi mu mmotoka ya mukwano gwe. Gisha ayongerako n'agamba nti bwe yamala okumutuusaako ogw'obuliisa maanyi mukwano gwe omuli w'ebisiyaga n'alyoka amutabulira ebiragalalagala mu byokunywa bye ebyamuwunza ng'amuvunaana okugamba maama we nga bwe yali alya ebisiyaga. Tetumanyi bino bigenda kuggweera wa, wabula tweyongera okusabira Kanale Mugume kuba tetumanyi oba bamuwaayiriza oba bye boogera bituufu. Ebiba bituufu era tusabire ne mwana muwala Sherry Gisha afune obwenkanya.